Tino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa September guweddeko gugwako leero. Eriye yan challenge nze yanga nti owaye gwe wali otugamba wakati mu mwaka nti tu reviewing plan zaffe tulabe bye tutuuseeko ne bye tutatuuseeko gwe iyo waji reviewing entamatama nambuza nti kati gwe wagenderera wabituukako ku percentile ki konzo bampezeza 5 oba ndinga mwana mu 9 nabye nennaku fete to planning we take the world day by day era tofuse nkoko ya mtamivu kesa lucha nga nkoko yo wana olucha entambula wana yangamba Uganda bo planning ogweddalu wana yangamba toddanga yogamba nti nkesa lucha nga nkoko ya mtamivu ugamba nti nkesa lucha nga nkoko yo wana naye yali wana oli owedda naye kati owennaku zino yangamba yalokoka kati sigala yamuvaako taba yamuva botandika planning obera frustrated naddala ng'owandiika sente z'ofuna ne z'olya oyinza okugwedda lukyoba okola bireke nambo zenedda towabya bantu ampuliriza nze mpa by'okusinga kyaki yatuyigiriza Yesu Kristo yennyini bamugamba tusabenga tutya nti emmere ya leero emmere yaffe ya leero. That is a prayer that was taught to us by Jesus Christ. And I live by that prayer. Naye mikono gyange abasiraamu bagamba nti kolerera nnyo ensi eno ng'ataligivaako. Ne bongera ne bagamba nti ate kola mangu ng'agenda leero. Kati byonna obikola olengera. Ampuliriza Lutindo nina Betty Bakireke Namboze mbaka we waffe Ekyaggwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era shadow minister wa internal affairs. Buuza abantu basebo ne banyaba abatuliriza mbalamusiza ne baza Katonda abanderedde kuva twawuliziganya omulundi guli twabadde mu lugendo ne tukoyerayo nnyo olugendo lw'emitooma okuziika betwabaddeyo nabo bannange mbakulisaayo era nyongera okusabira omwoyo gw'omugenzi mukama gw'omuze mirembe. Iwe twayawukana wano president wamwe yali deputy president yali afudde kyala Jole ky'omugasho mugisha twamugalamiza ku bijja by'abajjajja b'emitooma era district nayo y'emitooma nalabye enguudo ennungi bannange omuntu azituulako na ate kirungi kyazo emmotoka ziba teziyisiŋŋanya obuguudo obulungi nengeragiranya akaguudo k'emitooma ku lwange olwa Kampala Jinja Road n'okuyitamu ogenda e Malaba neŋŋamba maama nti olulwo olukola nnyo buli obuguudo bulungi kuwulira ekibazo ezizo zikola nnyo nange avuga ezigenda mu mambuka ga Uganda n'eteso bulijjo mpitayo nga sirina time naye ku luno nabadde time kiringa agamba nti buli sitenseni ebeera town council ekyo nakaya nakomyewo kola ngenda kukola survey nabe ku town councils eziri eyo mu 2 mu Uganda meke ziri mu buli region sizisokamu mu 2 by the way kati nyingi nnyo buli masanganzira eri town council awo kankuwa information mukulu wa Adolphe Mwesigye ate waliyo mu parliament Adolphe Mwesigye nga kyali minister wa local government bwe mwamuwa omukisa okucreating town councils municipalities ne town boards kyemujjukirako ye clerk kati ewamu mu parliament oluguudo oludde ewaabwe buli kabuga akali kasobola akabuga nawe kigambo kabuga otutte kinene buli wali amaduuka akali kasobola okufuuka town board kafuuka town board akali kasobola okufuuka town council kafuuka town council akali kamunyenyaamu ne kafuuka municipali emu kuzisinga okunsesa eri ntungamu municipality entungamo mukwano gwange Romshana twagenda ffenna ne mubuuza kati municipality eruwa agamba gukyecho dukiranga ebidiba bya special zakazi babi mubuuza nagamba biri awo we muyimiride fembi twetunuulira nga tuti ne mubuuza Charles municipality eruwa enkola etandikira bweti ku village
bo abantu bene waffe bwe mumuwa ekyalo abufuula bwakabaka kubanga eno Buganda obwero si wano mulimu. Kakati abantu ne bwe bayala agamba tebasala mu kyalo kyange. Naye kati ku buli kyalo awo bo bali babala waliwo emitwalo 12 n'akagaali ebya gavumenti buli mwaka. Kakati ne badda ku miruka gwe eno gyoyita ekyalo mu Western Uganda eba parish. Naye ku parish waliwo bino, waliwo miliyoni 10 eza PDM ku muluka, waliwo eddwaliro health center 2, waliwo primary school waliwo omwami yennyini ow'omuluka muluka chief naye waali waddawo sente 5% ey'omusolo ku kyalo, waddayo 10% ezo 10% ku buli kyalo manya 25 ezempoza 25% ya local revenue edda ku byalo. So oli bw'atondawo ekyalo bajja muweerezaawo 25% of the locally generated revenue, mitwalo 12 ejja chairman n'akagaali. Naye wano okumuluka we basinza okukolera nti emiliyoni 10 nze nina constituency erimu emiruka 9. Ezo zibeera miliyoni 9. Kakati abantu bameka bali mu constituency Mukono bagambye nti tebalina breakdown ya nnaku zino. Twakava mu statistics za bagambye ebyo tebinaba gazetted era tebiriyo breakdown, balina totals zokka. Tebatuwa breakdown. Naye ffe twamala batuwa municipality nga bagamba tulina abantu emitwalo ameka 2. Kakati nina emiruka 9 bwe bukadde 9. Naye ojja genda mu kitundu ekyenkana ekyange mu Western Uganda nga kibeeramu emiruka 25 nga bo balina biliyoni 2 kitundu nga n'abantu benkana bwe batyo. Ate abantu baba batono nnyo kubanga omanyi zino sente ezigamba nti buli muluka tuguwa obukadde 10. Tebagamba bungi bw'abantu, bagamba muluka, bagamba parish. Era bagamba nti ku buli parish wabeerawo health center 2. Tebagamba bungi bw'abantu, bo bagamba buli muluka. Kakati abantu bewaffe eno twebase ebyo nenambozi leaders ife ab'omu Buganda naffe tulina ekizibu. Awo embadde ngenda okujja kubanga omulundi guli muwanga bw'ajja wano mu ŋŋambire tukiyinza okuba nga otulo tulimu mu Buganda caucus because bino ebintu bino ebyemiruka n'ebyalo ffe tubigaba ffe tubikola ki ffe tubigaba nti abantu ku kyalo basobola otuula by resolution ne basalamu ekyalo yaga nti kino kyalo ne kino kyalo. Kakati abeero sifiri ne batondawo emiruka divisions wano e Mukono. Osanga nze nina divisions 2 mu Mukono municipality. Division 2 naye Goma division ye division esinga obunene mu Uganda wonna mu area esinga Kampala district obunene. Yesebo byenkubulira biri ku bwino naye osanga mwe kastamwe bowe bagamba nti buli district tugenda jiwa biliyoni 1 ey'oluguudo. Oba district erimu abantu emitwalo 3 oba erimu emitwalo 8 nga Mukono bo bagamba nti buli district biliyoni 1. Nena moze mbadde nzijawo Adolf Mwesigye lwe yakutula constituencies nzijukira bulungi omulundi ogwo twali tukyanyumya nga ali very amiable nga temunnamuzza bweruwa quote unquote bya bufuzi. Adolf mu bigambo bye yaŋŋamba nti yali agenda kukutula, we were going to divide ene eya Sseggona Busiro eyewa Ssemuju yali Kyaddondo North sijjukira Kyaddondo ki neyewa okwava Nansana municipality ngaga nti ezo zaali proposed okukutulwamu nga anoonya b'empi baazo bamusupportinge. Naŋŋamba nti MP owa Busiro teyamuwagira Medard Sseggona yagaana. Ow'Ekyaddondo eri ye yali Ssebunya mutabani wa Kibirige Ssebunya
yakirwana naga nti ate bwe bakutulako wano ne bakola bwe bati nti baba ba creating the constituency ya Kibuga nti kubonna yali semujju najje wange nga bakaluba aganye nga tulina Mukono North bakaluba nga agamba tibasala mu constituency nze namala emyezi 6 nenzikiriza ne tufuna Mukono municipality ne tufuna ne Mukono North olwaleero omubaka yenze ne Abdallah Kiwanuka okusoka ababaka ba Buganda okusoka abantu ba tukivunaana mmwe okusoka abakulembeze ba Buganda bali bakoze bya kisajja kikulu bya buntu bulamu let's not fragment the country kyekya mazima ekyo ky'obuntu buki ky'obuntu bulamu nibe tukolera mu twakakitegeera kati nti betukolera mu bosi baki si bantu balamu bwe tunaddayo mu nkola entuufu tulina kendeeza ku bungi bwa zi district nibe tubate tunaddayo mu nkola entuufu kuba kweri azamanya okugamba nti obere ne constituency nga Nakifuma obere ne constituency nga Mukono South municipalities endala zirina BMP babiri nze nino Segona alina awo abantu emitwalo 5 ku 8 mu constituency omusanga atudde wamu n'omusajja yafuna obululu 135 nze obufunwa kansale wange ukiraba ike bali 1200 oli yave Kalamoja mubaike aina abantu 1200 afuna obululu 15 mbutufu area yetu agigenda mu nga yenkana omuluka just a parish ekinene nnyo kyosobola kubawa kansala ku district so bwolabanga either tulina okweddiza eggwanga lyaffe tuddemu tusale entities ennene oba okukkiriza obwannakigwanyiza obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni tuddemu tubagambe nti bakulu mubadde mutya ekyennaku nze saagala ku emphasizinga creating ababaka ba parliament kubanga tewaliwo nnyo kijjana mubaka wa parliament okujjako omusaala gwe newe tugamba ntufunye omubaka wa parliament kuba bye baali batusuubiza nti buli constituency technical school tetuzirabangako naye njogera ku bintu ng'emiruka awali service delivery administrative unit says nti oli agamba nti bwe tubeera ne town council buli mwaka tuwaayo kilomita ya chorus kati ye kyakola ngaddira constituency ye ng'agiteeka mu town councils 5 nga buli mwaka afuna kilomita za chorus 5 ne grants endala ezijjaawo so kino baakikola mu nkola ya bukumpanya nti nga wazzeeyo mu budget osobola okumanya sente wajje zigenda nolwekyo bw'onooba ompadde omukisa olunaku lumu tujja kujja wano tutunuulire ebitundu gavumenti za local government zisaliddwa zitya era nakyo kitegeeza ki mu kugabana k'ekiyaggwanga eriyo akusabye otereeze Milton Werugarama agamba nti with due respect tubeere fair I come from Rugarama sub-county it's not true that every parish has a health center too. No, it is ngambye eteekeddwa muteeka sigambye nti gyebiri kugambye by law every parish eteekwa okuba ne RSS era agambye nti balina health center 3 no parish has a health center throughout Ntungamo district. Empologoma bweribanga yewandiika ebyafaayo by'omu kibira buli lunaku engabi yegenda okubeera nga yeyazizza omusango kakati oyo munnange yeweeyo wanaaba yabyogerera bijja kunsinga n'ekyeŋŋamba bwe kiti ye takkiriza nti n'enguudo ze eri nnungi okusinga ezeeno takkiriza n'ekyo nakyo tukiteekeko okwebuuza era katudde wano wiiki ejja musaba abereko ku radio tusome town councils tugambe nti area bweti erimu parishes bweziti mu Buganda mulimu emiruka bwegiti mu Northern Uganda waliyo parishes bweziti mu Western Uganda waliyo parishes bweziti mu plan yaffe ku buli muruka kubeerako primary school ku buli muruka ndozaza buli muruka kuteekwa okubaako primary school ya government kubeerako RSS center 2 kuteekwa okubeerako miliyoni 10 eza PDM bwe tugenda kugombolola kulina okubaako secondary school zo sente tebazifuna obukadde 10 so ekyo tukiveeko mpozi njagala okwogerako lwe lukuunyi oluteereddwa ku bannayuganda luli twajja wano nga bamenya mayumba g'abantu mbu gali mu ntobazi ne tukomawo nga bamenya mayumba ewange nti gali mu lwerwe kati olwaleero yunula eno wiiki egenda emenya buli business ya muntu along the road kasitebera mu road reserve yes
naye kiswaza nti amakuba agajjudde ebinnya n'olumba kannasale bedi k'omuntu watundira emiti n'okalinnya trading in the road reserve around the world eri permissible kasitebeera organized. You just need to regulate it. Awo namboze nzikiriziganya. Naye abantu be bamenya balina ate license ezibaweereddwa local authority ne permits. Nga zibadde zibasolozaako. Be bantu baffe abaana abokya welding, abantu abatunda ebibajje, abantu abalina nasale beds, abantu omanyi nti kati bagamba nti ne stage za boda nazo tebazaagalamu. Kyogamba mbu tukole paaka za boda omuntu abeere nti eriye paaka ya boda. So omanyi obadde oyogera our people are trying to earn a honest living. Naita ku Northern Bypass ebimu ku byembadde negomba ku Northern Bypass awerako bamanyi passion yange ku miti abaana abalina nursery beds. Yes. Ebbali wa Northern Bypass badde bajja n'ateekawo akantu ke n'asimba emiti gy'atuguza n'ebimuli ebimu ebisansa ne bikula emiti egimu ne gikula eyagenda okubagoba painfully nga tugamba nti tudabiriza environment bwe yabagoba n'emiti egyali gikuze ng'abaana bagireseewo baga nti gino gikuze gikola ebisiikirize gikola ki bajja ne bagisala n'ebisansa ne babisala naye ate nga Kampala eri mu kusimba palms all over Kampala egulangule kati zino abaana bazikusimbidde zikuze lwaki ojjo otema biteme ngeri ya vando naye street trading monsiona olaba Mexico. Mexico is one of the cleanest city in the world. Naye nebwogenda ku internet balanga ekibuga ekyo using street traders bana babeera ku bugaali nga bataddeko ebikofiira wogenda wonna kati street trading bagamba especially ku nguudo ezigenda ku airport kubanga street trader kyolina omukola mu regulatinga atunde bintu ki atundire mu space ki akole budde ki akole ennaku ki osobola okuregulatinga commodity time n'ebintu ebirala bingi naye so sigamba naye kati bakoze statutory instrument egamba teriyo omuntu yenna natradingiranga mu road reserve okujjako ng'afunye permission okuva mu UNRA. Kakati kyenjagala olabe nti omuntu katugamba ali Kalamoja alina lumonde we amutadde ku kkubo naye ng'omugamba nti alina kukomawo mu UNRA afune permission. What happens ab'omu bitundu ebirala tebabakwatako amateeka gano gonna bagateeka wano mu Buganda especially in the metropolitan area. Femiyembe na Kasongola tujigula ku kkubo emicungwa we are crying about unemployment. Abantu tebalina we bakolera abantu tebalina mirimu n'abantu abagezezzaako okweterako emirimu olaba bano abaana ababumba ebibumbe ati bano ba fine artist nabumba obukima obukina abuteeka ku kkubo byonna babikubye ne babimenyamenya tebabawaddeyo na mukisa wadde bagamba nti mujjewe kunoonya Ssempeebwa ayogerera UNRA ajja olukunyo oluteereddwa ku Munnayuganda nti omuntu buli watudde ne mumugamba nti azizza musango kyokka ekyewuunyisa bwe bamenya bino ebiddiridde ebyabakyayina wali esseeta emukono bazze ne bamenya n'ebikomera naye batuusaawo wammanga waliwo awawali ekyaki ya Victory Church waliwo abakyayina abakajjuza olutobazi lwawo ettaka ne bazimbawo n'olukomera wabi nnyo ise black sport naye wo baabuuseewo ye ataddeyo zirooleze mu kkubo n'olukomera lwe weruli ne babuuka ne bagenda ku nasale tree y'omwana ne bagikubakuba ne bagissa ku ttaka. Bannange mwagala ki kibwazi obwowulira emukono nti waliwo omubaka wa parliament bamukubye essasi oba ekimotoka kimulinnya ajja kubanze because kakati tukooye tuguminkiriza tukooye tetulina kyakukolera abantu batetenkanya bafuna 10 omuntu tomusindiikiriza mu regulate mugambe semberako emabega oba mugambe neddo ojja kujjanga ku ssaawa 12 naye oluguudo lujjudde ebinnya ate n'ogamba omukazi atradingiramu nti omwana yeetise apo mu traffic jam n'ogamba mbu yaleese traffic jam nti emmotoka ziri oyo ekimuleese atunda amenvuge because
emmotoka zikoze jjamu awo manyina mboze ekinsesa Lukwago bwe yali akaayana sometime back kuba street vendors e Kampala ngamba nti abaana abatunda emicungwa abakola ki kati ngamba Lukwago naye abo baba organizing ngamba nti gwe amawulire ogagulawo yes koze yi amawulire nteekayo omukono bwenti ne baleeta nanga nti bw'otambula mu bibuga mu nsi zino memorabilia zetugula buno kangende ne kane kabamanye nti nabadde jini obugulawa especially ku luguudo olugenda ku airport bagamba muteekeeko nnyo ba street traders abantu balemege kuva mu nsi yammwe na sente naddala eza change ezisigaddemu bw'ogira noga nzino randi ezisigaddemu leeta ako trading along roads and on streets is now an international industry. Employing abantu bangi nnyo era kati emukono olutalo lugenda kutandika mukulu Katumba Wamala mukyunyiza abantu baffe tubagumiikiriza temukyali mu buntu bulamu omuntu omunaku ate ekituluma nti ebyabalala mubirekawo ne mubuuka ne mukwata ono ebyamulinanye ne mubirekawo olusinga byebisinga n'obi nze newuunya ne bajja olinga yazimba ekizimbe mu road reserve ne bakireka ne bakwata omukazi ayokyerawo kasooli ng'omukazi alagidde ddala nti ye ali temporary ajja lwaggulo kapito we wa mitwalo 3 owulidde tolina togenda muyamba oyo kwawerera omwana we kwapangisa omuzigo kwalya n'atabba temuzimbye obutale mu butunze ate kakati muze ku bantu mubakyunya mubamalako emirembe wali emukono we batundira embizi ennyama y'embizi kanjogere bwentyo bagenda nga bagamba abantu muveewo mu president yayise wano n'agamba waliwo omukka ogunyooka ne mbabuuza nti kale mumpe ekifo mu katale Manga tutwalewo ab'embizi nebanga ate tusobola obatwala mu katale bajja ku inconvenience nga bali abala nembagamba kakati mwagala batundirewa bulijjo omugabo obubizi bwa NADS muba mubusuubira nti bunaggwa butya olukuunyo oluli mu ggwanga muno olw'okucunya bannayuganda buli batudde ate nammwe bannayuganda mulimba mukkiriza nnyo abantu bano balinnya ku mitwe nti bakugoba mu kyalo bakugoba mu kibuga bakugoba mu katale bakugoba ku street wali esseeta ewaffe saaliwo nga ndi mulwadde nasanga akatale bakatunzi eri yakugambye ye Kasozi Juliet agambye nti Honorable Namboze nsuubire nti ffe abali ennamawojjolo nayo tebaagigobyewo kakati omuntu omubuulira otya okyogamba ogenda kumenyawo nnamawojjolo oba ye nnamawojjolo ogenda muleka ate omenye oli alina nasalebedi ku muliraano okwo kuba kwasisa mateeka kyenkanyi yo ku road reserve okwo ogenda kukolako ki bubenje bumeka bwe twafunye ne bagamba nti ako kavudde ku musajja oli ayo kyamadirisa wali yabadde agatadde ku kkubo etteeka nno lyakuno ligamba nti ku road reserve buli azimba oluguudo eyo gy'oyita road reserve gye tutereka alina okusimbako layini y'emiti nti tamakono gw'aba ataddeko alina impact ku global warming nti kati gwe kyolina okukola okukendeeza okumitigatinga olina otusimbirako emiti okuva eno okutuuka eri gy'olaga n'omuddo ogunywa amazzi njagala kusaba abantu bange bonna abakolera mu road reserve nti bwe mulaba abasajja bano mwesolooze mwerwaneko Namboze olw'okumwamba omuliro ntandika enkyemukono okubeegattako tugenda kulwana kibazo olutalo nkugambye bw'owulira nti waliwo MP gwe bakubye essasi ng'alwanirira abantu bajja kubanzi tugenda kulwana kibazo tukooye petrol station zonna bazizibye amakubo laba wana amakubo wane nakasero gonna bagaggadde oli yazimba woteri mu kkubo nene mucunyanga abanaku mulinga abagamba nti ffe tetukyalina kitundu ku nsi yaffe Namboze lwaki tosooka genda wa Katumba Wamala lwaki teyasoose kutuyita ffe ng'abakulembeze ne twogera okutubulya nti banaye waliwo operation bweti egenda kuteeka abantu 10 out of employment yatunuulira akakayumba k'omuntu kazimbye nagende South Africa mu Johannesburg obuyumba obuli ku makubo government city councils zezibuprocuringa nezibuzimba na bulungi nnyo nga bunyirira bw'ozimba ekizimbe ekinene mu America oba ne mu nsi zonna kati bagamba omwaliro ogwa wansi leka mu space yabanaku because the rich should learn to live simply so that the poor can simply live. Ampuliriza nkomawo
Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira ndino omubaka wa Mukono municipal honorable Betty Bakireke Namboza Masako labaka abantu abatunda emmere batuuka empambira abatunda obutebe n'engoma n'ogenda n'osanga waliwe batunda lumonde oyo lumonde mugula ne bwembeera sigenda mulya olw'enfaanana gy'afaanana nyanya na biki yunula egamba mbw abo bonna egenda bagobako njagala okubalayirira basebo ne banyabo luno lugenda kufuuka lutalo lwannamaddala muve ku bantu baffe abantu mugende mubateeketeeke mubagambe twagala musooke mukole ku binnya ebiri mu makubo buli lwenvuga okugenda embalala nina nga tuyise eryantonde nga weeyongerayo wawo bookya kasooli bamuvumbika n'ebikoola bye mu liringa vvu abeera mulungi nnyo era wengula ebinyeebwa ebifumbe era teekaawo nnyimirirawo kati kyogaa nti nabo ngenda kusanga nga tebaliiwo anti kwe kugamba either bagenda kucunyamu abamu abalala babaleke ate ekyo tekiri feya tosobola kukola tteeka likwatako bamu oba bagenda basitukiramu bonna kwegamba bo tebafaayo oba munnayuganda alina waakola oba talina waakola banyumirwa soma figures so many people are unemployed so many people don't earn a dollar a day so many people cannot afford 3 meals a day mwe bakulu mukulu Katumba Wamala manyi programu ene ejja kutuukako jiwulira mwembine mukyala Kagina mujjeewo olukuunya ku bantu mukole makubo mugajjemu ebinnya emmotoka zidduke zewerekere mu Western Uganda nalabye abantu bangi nnyo abakolera ku makubo naye emmotoka zabadde zidduka ku kafuufu kubanga amakubo gaayo malungi n'olwekyo mulekerawo okucunya abantu naddala wano mu Greater Kampala nti buli kikwekweto ekya Wetland ekyaki byonna biri ku bantu baffe abantu buli nnaku ne mubazza ku zero abantu buli nnaku ne babanga tebakyasobola Kibazo bagenda eyo ewaffe ne bayitayo ne bagamba bagenda kukola oluguudo lwa SGR lwaki olwa railway ne bagenda ku bibanja by'abantu n'ettaka ne bagamba no tugenda kutwalawo toddamu okukolerawo kati bamaze emyaka 8 tebaddangayo tebabasasula oluguudo teruzimbwa abantu babagaana okukola waliwo omukyalo omu yantuukirire nanga maze nalina ssomero naye tebanzikiriza wadde okumalako omwaka abaana nembagabira amasomero amalala naye kakati tebajjanga kunsasula tebakozesaawo tebasasula wabula abalina emirimu gyabwe abalina bizinensi zaabwe abalina ettaka lyabwe baali bajjako kyekimu ne gye bagenda okuyisa emikutu gyasimanyi gy'amafuta SGR kati bazze kubali ku kkubo muli kubali mu ntobazi kyokka nga abalyonoona entobazi abannamaddala mubayitako nga bayinaayina nga bo bakola ebintu ebyonoona obutonde bw'ensi temubanyega ne mugenda ku bakazi abanaku abatobye n'obwakadaama ne bakomawo ne bazimba obuyumba bwabwe mu butuufu ng'akayumba ke ne wekabeera mu lutobazi tekalina kye kalukolako. Ampuliriza Lutindo. Manyi nti Honorable Namboze asoose ku nsonga eri very emotive ndaba n'abampeereza messages ensonga ebakutteko ya ku mutima naye Honorable Namboze n'adde njagala ayogere ku changes luli twali wano temuddamu okuweereza ebisaaniiko byammwe Mukono yajjudde Katikkolo era njagala okutegeeza Namboze ebyo ebisaaniiko tubigabana ffenna ebyo ebisaaniiko tubigabana ffenna tubibalumirirwako ebisaaniiko by'e Kampala era byab'e Mukono naye tubagamba nti Katikkolo talina capacity okujjako nga you want to recreate Kiteezi bayidawe Kibazo twagala n'okwagala gavumenti erangirire Kideezi as a mass grave tutandika okulabirirawo ng'amalaalo g'abantu kubanga waliwo abafu bangi abagiremerayo Ekiteezi tulangirire nti ekifo ekyo ntaana bijja ate baleme kurikuriyetinga Kiteezi mulala Mukono kubanga era bakomyewo batika kati olusozi lumazeeyo emiti wegikoma in just these few weeks tetusobola kurikuriyetinga Kiteezi tulina ebifo ebirala byetusobola okugamba nti gavumenti edigazetinga part of Namyoya Forest tuyiwewo ebisaaniiko ate nga bwe tunoonya lasting solutions ez'okudiringa n'ebisaaniiko mu ngeri yennyini esaana enkola ey'omulembe eri sustainable nti gavumenti edigazetinga Namyoya Forest ne Kampala egula ttaka ekyali mu process egula ettaka yiika 2
kyetaaga n'okuba nga we bateeka wali viable we banalifuna miles 5 lyabadde wano nalyo liri ddundu bangambye lyebabadde bafunye liri ddundu 3500 hectares of land ezaliko Namyoya forest ekibira bakyonoona dda kiri encroachton tetusaba kinene bangamba gwe wali omu kuba campaigning kubanga tekikyaliwo badigazetingeko acres 5 baziwe Kampala city okusinga okugenda okuli creatinga Kiteeze Mukono bwe batyo we twabagambanga nga Kiteeze ajja tubagamba mukola ensobi ne batunyooma paka Kiteeze we yassa abantu we are telling them you are creating another Kiteeze ni Mukono besiriikiriza era nakyo tugambye n'abantu baffe tebbange ery'okuteesa nalyo liweddeko gwe alina ekimotoka kyo enkya kivuge ng'ojja Mukono ojja kulaba kati ewe enkya tumutwalawo nze mbabulidde twaba wannaku 3 zaggweddeko ampuliriza Lutindo Nambooze afuuse muzibu nnyo ampuliriza Lutindo Nambooze eddakiika ezisigaddeyo simanyi oba zinammala ezo zikumala naye luli twali wano nga twogera ku nkyukakyuka mu mateeka g'ebyo actually tukigenzeeko emirundi ebiri ogwasooka yali lumu ng'aleeta enkyukakyuka mu mateeka agafuga palamenti yasiba asibiddemu mu luwombo ne amendment ya constitution yasiba ayingiridde constitution oyo ne tumuzza wabbali ogwaddako mukwano gwange Norbert Mao Mukono nga naye aleeta agamba nti abange ngenze mu cabinet bino byendeeta n'atulaalika tubyogerako gwano noga nti lwaki akuba enduulu ng'agenda mu mu cabinet lwaki atulaalika mu advance tubadde tukyali awo muganda wange Mathias Nsamba Mpuuga ye n'ayanjula ebibye kati constitution bweba nyumba bagigudde emiryango n'emmanju Mau ayise emiryango Mpuuga mmanju lumu mu kadirisa kati aga nti bino tubireete I don't know whether under siege. The constitution is a living document. Mau ali ku luggi lw'emiryango atema Mpuuga ali ku lw'emmanju akeketa lumu ali kadirisa oba Jacobat oba yayise mu kasolya Jacobat naye ekizibu kya Uganda eky'ebyokulonda si mateeka ekizibu kya Uganda ekyokulonda kiri mu state capture. The problem is not about the law. Ekituganya okubeera ne free and fair election mu Uganda tewali political will. It's not about the law. Kino ekyokukifuula kalicha nti buli we tunaabeeranga n'okulonda nga tuamendinga constitution, not even an act of parliament gyosobola okuamendinga bwotyo. Just remember when we last amended the penal code. Tusobola okubeera n'etteeka ekkulu nga buli we mugenda okulonda muli raidinga over and beyond ebyetaagisa mu kulonda. Ekizibu kya Uganda abantu baleme kubabuzaabuza nti bannange tuteekewo emboozi n'Empuuga akimanyi nga nange bwenkimanyi nti okuteekawo emboozi nti ekibadde kitugaana okuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya nti kubanga wabaliwo amateeka agabadde gabulawo. Waliwo etteeka erikkiriza omuntu okugenda n'alondera n'abatabaddewo nga bwe tulina over 100 polling stations. Mwami Museveni polling station 400 Mwami Museveni nga yafuna obululu 100%. Abayo bamwagala ng'abantu tekuli yafa, tekuli yakyala, tekuli yalwala, tekuli yatuuka leeti, tekuli yagayaala, tekuli ataabifaako. Abantu nga bwe babawandiika mu register bonna bwakya ne bajja ne balonda. What amount of constitutional amendment esobola okujjawo ekyo? Switching results clearly ne tutuuka mu kooti omuntu ne bamubuuza nti no results wazijjawa nga yasoma results nga ne gundi tezinnaleetebwa. So bannayuganda ekifo ky'okubanja obwenkanya bwe twebuzaabuza nti mateeka gegabulako tuba tuyamba abantu abaleese obutali bwenkanya. Kibazo waliwo etteeka erikkiriza okubba akalulu tulyoke tugambe nti no bannange tukyuse amateeka ekyo ekyokubba akalulu tukiwere. Wabaddewo etteeka erikikkiriza
waliwo etteeka erikkiriza mwami Museveni okukwata ssente z'eggwanga mu Bank of Uganda n'azikozesa mu kugula akalulu weriri tewali n'enambozi lindako katonaawo kyenjagala okugamba abantu emboozi gye twetaaga just hold there. Yes. Omanyi bwe tuddayo ku mirako egizimba state nga tudde eri ku bafilosofa baga nti state yazimbibwa lwa kufissaawo nga Kibazo yafisizaawo ennyama Nambooze yafisizaawo emimonde naye ng'ate baddayo ku kibira okuyigga ne bamanya nti obw'omuntu buno tulina okufunayo asigala eka atukuumira mu social contract theory naga nti naye onaatukuumira tulina omumulekerangako ebiyungula kuba ye teyagenze kuyigga naye ne baga nti abantu mu bw'obuntu bwabwe balina omulugube abantu mu bw'obuntu bwabwe tebajja kwagaliziganya kale n'olwekyo tuteekewo amateeka ekibakakatako kati state tugirabye nti wano waliwo ababbi b'akalulu wano waliwo wano kati okutangira ne tukolawo sengenge ne tugaa nti luli twali tutaddewo sengenge nga wa ebisanja bibiri naye nga tebiriiko komo kati Mpuuga agamba nti tuzeemu omulundi guno tukyentrenchinge luli twakisiba sengenge mu yabayaba kati twentrenchinge agamba okujjako ng'ogenda mu ttale kulwana okwenchinga kitegeeza nti okifuula ekizibu so sigamba nti tekisoboka okikalubye kakati katutunulira ebyo bibiri olwaleero abantu bonna bakkiriza nti ekizibu kya Uganda kyetwagalira akalulu ak'amazima n'obwenkanya mwami Museveni bw'oleeta olwaleero n'oteekamu ekkomo ku bisanja n'oteekamu etteeka ne ligamba nti omuntu ajja fuganga Uganda ebisanja kya myaka 5 emirundi 2 ejjekko abantu bwe banaabanga bamusiimye banaasobolanga okuddamu mulondo omulundi omulala gumu alekeraawo ekyo kifuula kitya akalulu ka 226 k'amazima n'obwenkanya tell me because mwami Museveni agenda agamba nti fine etteeka lino pya nange nfuga kisanja kisooka era kati mbuza kimu ku myaka gye 8 obeere ng'omutongozza nti asobola kunnyuka nga wa 9 bw'oba oyagala kawaayiro kajjamu mwami Museveni olwaleero ogamba tuddemu togikwatako paati 2 tuzeemu emyaka tugaye nti ow'ekinana taatufugenda emyaka 75 giddewo anti kati amateeka bwe bagaleeta mu palamenti oli bw'amala okuggulawo buli omu asonsekamu ekike kyekituufu kyennyini naye ngenda kubulira ebintu bibiri ekisooka kooti eyatuula embaala yagamba nti okukyusa constitution tekusobola kujja n'amendiment tewakiwulira nti okukyusa ssemateeka kujjanga n'ekiteeso ekyetongole okuva ku namba 1 so okutuuka eyo makati noga nti twamendinge wanoleetawo amendiment eyo decision tewagiwulira gamba wagiwulira nagiwulira ekyokubiri kakulu ekyokubiri omuntu akubuuza lwaki oyagala ebeera amendiment lwaki si kyekikubera kubanga omuntu bagenda the intention of the bill omwoyo gw'omuleesi omwoyo gw'oleeteddemu ekintu kino gweguluwa omwoyo oguleeteddwamu ebiteeso bino guntabudde ekisooka ffe nnyini aba opposition abaleeta ebiteeso bino babireeta n'embiranye ku opposition ginne baayo nti aleeta ekiteeso ajja agamba nti basebo ne banyabo mundaba nze bwendese ebiteeso bali abagayaavu tebabireeta nti from the word go tewaliwo kigamba nti opposition tuli baseruganda munaffe aleese ekiteeso andi mwe mwagamba tukireeta mu ebyo temubyagala tukireeta mu nali emunyonyo Nambooze nali emunyonyo mwami Besigye ne mwami Kyagulanyi nali emunyonyo naga nti senga ogendayo ku interview yange gye nakola nze Betty Nambooze mu budde obwo nali mpagira ekintu kino kubanga nali ndaba nga tutambulira waki wamu naye bw'obanga oleeta ebiteeso naye nga obireeta mweso era singa ogoberera debate eri mu social media egamba bweti ono aleese ebiteeso ebyalemu abali abanafu from the very word go
nga abali badde yowa supporters botandikira nako toli nabo wabula okuleta kw'ebiteeso kwongedde bwongezi kusima lukonko luli wakati wa where you need to heal you are just using this okwongera okuyuza eki ebwa botunulira ebiteeso bya mwami Mpuuga birungi naye omanyi omuntu agamba bwati kibazo mu nyumba omwo mulimu omugaati gwo naye mulimu n'empologoma enjala tekutegulawo jjayo omugaati gwo nolowoleza ddala mbw'oyagamba kujjayo omugaati gwo oba gamba nti gulawo empologoma ekuli ekyo kyennyini kyogambye nti omuntu bwaggulawo abalala nabo basobola okukozesa omukisa ogwo ne bateekamu ebyabwe gwe olwaleero kiri very clear asinga okwagala to opening a constitution ye state ye mwami Museveni yawamba state era atukubire mu muzannyo gwaffe ffe kyetwetaaga olwaleero ojjukira ekigambo togikwatako nti ku mulundi ogwo ekyatufuula ab'amaanyi ffe twali tugamba nti don't open up the process newankubadde tetwawangula naye olutalo lwali reasonable naye olwaleero si ffe tugenda ogamba togikwatako era ekigambo togikwatako tekijja kujja ku stage eno tusuubirwa gamba gikwateko tuli ready okukyusa from togikwatako tugikwateko anti be mwali mugamba togikwatako babikyusa olidde kati wadde bagikyusa ebiri wadde bagikyusa naye amaanyi ge twakozesa olw'okuba twali bumu ku olwo bagamba akugoba tabula kyakola ki kyakusuuza ffe mu nwana zaffe ezo abantu abamu babuuza lwaki oba mumanyi nti akalulu banaakabba ate mukeetabamu obuyinza nalabidda mwami Kyagulanyi ng'alangirira obuyinza bulinga sukaali buli w'obutolawo n'obukozesa bukendeera gavumenti omukulembeze bw'abeera mu buyinza nabba akalulu amaanyi ago gakozesa okukabba amaanyi gamuggwa oba kyenjogera kitegerekeka that he has spent his power n'olwekyo gamukendeera buli lwabba akalulu amukulembeza amaanyi gamukola ki gamukendeera naye olwaleero nze ndowooza nti eno egenda tufuukira mboozi buboozi kubanga natunuulidde ebiteeso byonna omwenda kanzije ku kimu ekiri specific tubadde tutandika wano program ngoga nti ababaka ba Buganda beeyisa mu mbeera y'ekisajja kikulu ne bagamba nti togujulagujula mu nsi kaabulaŋŋana enza okufunamu ng'omuntu okukendeeza territory gye nandinoonyeza akalulu n'okumenyeka naye togujula mu nsi olinajja n'akugamba nti twamaliriza tuluzinze national cake naye olinajja n'akugamba nti mu kiteeso kyange palamenti eno egezze n'esukka nti etugizeeyo buli district ebeere n'omubaka omu n'omubaka omukyala ti awo tukoleyo oluse olwawaggulu olw'ababaka palamenti eyokubiri the second tier nga abalala ze bayina naga nti ebeere ku districts ziri ezakola Uganda Haji Nadduli ate Luzinzijukiza buli mulundi naga nti kakati ekyo nambooza akirinako buzibu ki si kirinaako buzibu ebiteeso byonna birungi naye ntunuulira both obudde political environment eriwo n'omutima spirit bwe tubiteekako amaanyi ne biyita bitusala tebitusala birungi nnyo naye nkugambye nti bw'otunuulira olwaleero electoral commission yaloolinze dda out okulonda kwatandise mu bufunze kubanga bamaze process ey'okudetermininga electoral areas era ne kalenda yafuluma the constitution can command otherwise kamaleyo kino nkubulire but process y'okulonda yatandise basoose kuteekawo electoral areas mwe bakendereza ebifo by'aba councillors kati ku ssaawa eno bali ku updatinga register omuntu ali ku lutalo ku ssaawa eno amaanyi gaffe gonna tulina gwolekeza byabakama ne byakola
ku ssaawa eno omanyi ogenda n'ogamba nti yes kino kibadde kirungi okukola naye ku ssaawa eno amaanyi g'omuntu agali undivided attention ku ssaawa eno eteekwa naddala ku process gy'omanyi nti togicommandinga by numbers ku ssaawa eno our undivided attention should be on what Bakama is doing. One, ali mu creating electoral areas azimaze. Two, yagambye nejija ne mu parliament n'enkibagamba nti bya Bakama yagambye nti okulonda kuno omanyi electoral commission ekozesa census etteeka ligamba electoral commission enesalanga constituencies ne electoral areas ng'esinziira ku bivudde mu kubala abaki abantu okubala abantu betubala omulundi gumu mu buli myaka 10 okubala abantu kwabaddewo mu 2024 results z'okubala abantu tebannazigazeetinga n'okutuusa kati nva kikugamba awo nti balina omuwendo ogwawamu naye omukutule okulaga nti emukono waliyo bwe bati ate bagamba tebagukola ki tebagulina obabuuza n'obabuuza watuusa otya ku toto ng'ate tolina bye wagasse olwaleero bwe ŋŋendayo ne mbabuuza abantu mukono municipality bali bameka baŋŋamba tetubamanyi ezo figures tezinnafuluma naye ate toto ya Uganda bagikola ki bagirina kati bya Bakama yagambye bw'ati for the sake of the 2026 elections kiwulire nnyo kino kikulu tugenda kukozesa census ya 2014 for the sake of the 2026 elections tugenda kukozesa census ya 2014 nti konze lwaki because zino results za 2024 tetunazigazeetinga because batunulidde ebyavudde mu kubala abantu mu 2024 nga tebiba favoringa ku gerrymandering gye bakola kati kye bava baagala bakozese ebyava mu kubala abantu mu 2014 fenga opposition tekuli abatambadde nakireeta mu parliament n'enkiraisinga bannange bonna bandekaawo tekuliko yajja kunziruukirira ndulu gye nakuba nti bano bagenda kutegeka okulonda nga basinzidde ku byava mu kubala abantu emyaka 10 egyakola ki egyayita kakati basala electoral areas okusinziira ku byava mu kubala abantu mu 2014 kati eyo process bagimaze era okusinziira wali ku gundi gye bafulumya eyo process yawedde ne bagenda ku kyokubiri bali mu updatinga ki registers baka ebyo byonna abikola ffe tetuli yo tuzze mu parliament twe creatingirewo mission impossible bagamba nti omusango omukadde gwe gusala omuki omujja mpu gundi mwami Kibazo before 2021 twasituka ne tukuŋŋaanya ebirowoozo by'abanna Uganda byonna ebya electoral reforms nga opposition ojjukira ne tubireeta mu parliament era citizens compact bwe twayagala tubyanjule ne batugamba nti mwebale naye obudde bukoze eki buweddeyo ebyo bye tujja okutandikirako nga tugenze mu parliament kyova olaba nti nze mpuuga we yasooka okiraisinga nakigula ne tutakikola ku ssaawa eno ojja kumala eriyo Tom Namara kwekyo ekyobudde agamba just listen Tom Namara agamba nti omulundi guli Mpuga when Mpuga came to Munyonyo these people were the reforms are not worthy there will be nothing to change with this regime. Now he has forced his way. They are saying time and the presenter. His numbers opposed to the presentation. Is she opposed to the presenter or the timelines? Eso sigenda kyogerako kubanga nsose wano kuteeka mundi nzenga beti numbers. Ngenda nonyene interview gye nakola on that day. Nze nali ndowooza nti it was the right time to start then. We did not start. It's very unfortunate. Right now, we need to give our undivided attention ku bintu electoral commission byekola. Right now, twetaaga preparing abanna Uganda for